Manyi. Uganda bumu. Uganda bumu. Uganda bumu. Uganda bumu. Ra. Erinnya nze Nsuulwa Charles. Omwami ow'omuluka uno ogw'Ebukaka Sabawaali. Tuyozaayoza ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga mu 9. Ffe ng'Ab'Ebukaka tuli basanyufu nnyo okulaba nti buli mwaka naffe twenyigira wamu mu kuyozaayoza n'okwagaliza amazaalibwa ago amalungi ate ag'eddembe. Ffe ng'Ab'Ebukaka tuli wamu naddala okulaga obuwagizi bwonna obw'okuwagira Obuganda mu nkola yonna eyalibadde yeetaagisa. Si lwakuba nti kakiseera kino tukuze obwa kitsi oba tutunda kitsi, naye enkola yonna eya Buganda ffe tuli wamu okugiwagira. Mahorodana Vince, kansala omukyala atwala ekitundu kya Bukasa njagala kwebaza enteekateeka eno ey'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga tudduka okusingira ddala mituba 3 n'obukulembeze bwo Sabawaali Bukasa n'obukulembeze okulaba nga naffe Bukasa tuddeyo ne twenyigira mu misinde gino. Twagala okulaba nga tutuukiriza ekyo ekyokulwanyisa siriimu 223 afuke lufuko. Kansala munnange Nasolo 223 afuke lufuko. Nze Mumbejja Nasolo Reste, kansala omukyala atwala ekitundutundu kya Bukasa B. Nze nno ndi musanyufu nnyo ku lwa Ssaabasajja Kabaka emyaka gino gyatuuseko egy'obuto ne bannabukasa ffenna. Yensonga lwaki tujjumbidde ne tuvaayo tulaga amaanyi okuzzaamu amaanyi obwakabaka bwa Buganda bwonna ne Ssaabasajja Kabaka waffe tituyimiridde wamu naye mu mbeera yonna ey'okulwanyisa ebyobulamu. Neebaza nnyo mwenna bannabukasa okuwuliza omulanga gwa Ssaabasajja ne muvaayo tulwanyise wamu endadde ya Mukenenya, ne muvaayo tulwanire wamu okutumbula ebyobulamu mu Buganda n'ensi Uganda okutwalira awamu, ne muvaayo okulaga amaanyi ag'obwakabaka bwa Buganda. Mbebalizaamu bannabukasa nti n'olulala temujjanga okwo temuggwamu maanyi bwe mulira Kabaka atukoowodde mangu mbiro tutukire wamu mukulikeyo yonna okumpi newala gye tutambudde amaanyi mangi mu bwakabaka bwa Buganda. Neyanziza nnyo neyanze. Amanya Walusimbisozi Beka, nze director wa Parents Hope Nursery and Primary School. Nze ndabye nga kinsanyusizza nnyo okulaba nga ab'amasomero tusobola naffe okuvaayo ne tujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Omulamwa nga bwe gugamba nti omwami abeere musaale mu kutaasa omwana ow'obuwala obulwadde bwa Mukenenya. Naffe tugenza okulaba nga naddala abaana bano abato beetaaga okuwagira okugulira kitsi nabo bajjumbire mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka bakule nga balina omulamu ogwo, kubanga bagamba nti emiti emito ffe abakulu abali waggulu bwe tunaagendanga nga tugenda mu misinde abaana bano ne tubaleka emabega kiba tekikola makulu, kuba bajja kutuuka ekiseera nga omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tewali bagujjumbira. N'olwekyo nkubiriza ab'amasomero bannanga abalala emisinde gya Kabaka bwe giba nga gizeewo bagulire abaana kitsi ate babakumekume bajje nabo beetabe wamu n'abantu abalala abaddusi abaana bano basobole okuba nga bafunamu ekyokuyiga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amanya gange nyeze aba Israel Mwanda 8 Amanya nze Masengere Sandy Stevenson nga nze ssentebe ow'ekyalo Kanyogoga ate nga nze mutongole wa Kabaka ku kyalo ekyo kyennyini ekyogeddwako. Ssaabasajja Kabaka, amazima ddala tukwagala, oli ku mutima gwaffe 100 ku kinnaakyo. Omulamwa lwanyisa kawuka nti bwe tudduka mu misinde nga gino tufunamu ebintu bingi. Nze ng'omuntu physically nina kyenfunamu. Ekyokubiri, beene gyali tasobola kumanya kiki kigenda mu maaso ku ground, naye bwe tubaawo nga tuparticipating mu activities nga zino amanya kituufu emirandira gyange giri ginkwatiridde sisobola kugwa. Ffe tumusuubiza nti gino emisinde tujja kugiddukanga ayi Ssaabasajja Kabaka 10 ku kinnaakyo paka kuwulira bubi. Tujja kuddukanga obutakola ki ayi Ssaabasajja Kabaka owangaala. Amanya nze Banaalya Twa oya ku Kifedde
Neesiimye nnyo neesiimidde ddala okudduka mu misinde gya Kabaka. Ng'era neeyanziza nnyo mukama waffe eyatutaddemu kasente tusobola okudduka ku misinde gya Kabaka kulya kikisi zino. Twesiimye nnyo twesiimidde ddala Ayi Ssaabasajja wangaala. Njagala mbeebaza abantu b'omuluka gwa Ssaabasajja Kabaka Sabawaali Bukasa, mwenna omwami w'omuluka Charles Busulwa, omumyuka Muhammad Sozi, olukiiko olw'executive, abaami abatongole be bakola nabo bonna, olukiiko olw'abakyala olw'abavubuka, abasuubuzi mu mitendera egy'enjawulo, abakulembeze baffe mu gavumenti eyawakati, ba honorable councillors, mwenna buli muntu yenna, abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo, abakulira amasomero nabakiwenna, olw'okubeera nti Bukasa muvaayo buli nteekateeka zonna ezijja mu Bwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo nazze wano ne mbasimbula ate ne mukomawo we mwasimbulidde. Twagala twebaze ab'amawulire baffe, BBS Telepine eyaffe, CBS 88-8-9-9-2 Emmanduso, olw'omulimu guno ogukolebwa kubanga ne basobola okutuusa amawulire ku bantu b'abeene bonna gye bali. N'olwekyo ebigambo ebisinga twabyogedde dda, tubeebaza, twagadde tubalekere nammwe mutuuse obubaka bwammwe bwe tujja kugamba nti bwe tunaabeera awamu tujja kuba Buganda tujja kutuusa ku ntikko. Buganda bumu, Buganda bumu, Buganda bumu, Buganda bumu, Buganda bumu, Buganda bumu. Okuva ejjande lyona line Gwanda Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda lyaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Senayiba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Buganda bwonna naffe nga tumwesiga. Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama, otukunuleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka, Buganda bumu, Buganda bumu, Buganda bumu, mweraba mmwe.